gye buvuddeko abatwalidde ly'eggwanga balangirira nga bwe bali batandise okuwandiika bannayuganda abaagala okwegatta ku ggye lino ng'enteekateeka eno yakolebwa wakati w'ennaku z'omwezi 7 ne 11 omwezi oguwedde. Okusinziira ku mwogezi w'eggye lino mu bitundu bya Buganda, Charles Kabona, mu nteekateeka eno baali baagala abavubuka 1,500 kyokka abasabye okusaba kwabwe babadde 7,800. Abantu 6,500 tebasobola kuyitamu olw'ebisaanyizo byabwe. Kati okusobola okufuna omuwendo gwe baali baagala olwaleero batandise okusunsula okusemberayo ddala era ng'enteekateeka eno etandikidde mu zi disitulikiti okuli Mpigi, Gomba ne Butambala. Ku Mpigi disitulikiti twagala abavubuka 20, Butambala 9, ate Gomba 29. Ahmed Musaazi, omubaka wa pulezidenti owa disitulikiti ey'e Butambala, ne Francis Kabuye ow'Empigi bagamba nti basanyufu okubanga abavubuka abaabasabwa basobodde okubafuna wabula ne banakuwalirako abalala batasobodde kuyitamu. Butambala baatuwa omuwendo gw'abaana 9 twali bonna tubawezezza naye 7 be basobodde okujja wano nga 6 bayingira mu magye aga bulijjo, omu yajja okuyingira ng'omukugu. Baali bangi nnyo naye ekyomukisa omubi abamu naddala abasinga obungi tebaayitawo kuba tebaatuukiriza bisaanyizo byali byetaagisa. Wadde guli gutyo bagamba nti kizzaamu amaanyi okubanga abantu beegwanyiza okwegatta ku ggye ly'eggwanga naddala mu kaseera kano nga bangi balowooza nti bannayuganda tebakyalina mutima gwa ggwanga lyabwe. Njagala okubeebaza olw'okuteekayo okulaga obwagazi obwo. Wakati nga basunsuddwa batandise okwegezaamu okutendekebwa waliwo abasuuliddwa ettale ebiyengeyenge bibadde bibeetimbye mu maaso. Kimpisizza obi okusanga nga ye namusanze yayiseemu ate nze nga sayiseemu. Tubasabire mu mirembe bagende basaabenga Uganda naye nze ntuusa wano baŋŋamba. Ssentebe w'eggombolola y'ekyayi mu disitulikiti ey'e Gomba, James Nasaasira akawangamudde bw'ategeezezza nga basunsuddwa mu Gomba bwe batali baanaazaalwa nga yeebuuza kino engeri gye kyazzeemu. Tebalina any document okuva ewa baloko leaders tewali wonna bwe babasayiningire naye nosanga nga ennamba eyandibadde eyaffe balesa abaana b'ebudaka. Major Charles Kabona agamba nti basuuliddwa ebbali babadde tebatuukiriza bisaanyizo mu kaseera kano wabula n'abagumya nga kino bwe kigenda okukolebwa buli mwaka basigale nga basabye okusaba kwabwe. Abinjogeddeko nga tebayiseemu ebisaanyizo ebinjogeddeko ebyo tebabadde nabyo. Osanga omulala yasoma lawyer, yasoma accountancy, yasoma agriculture, alina mu degree naye eno sitaani yaabo. Omulimu gw'okusunsula beegwanyiza okuyingira amagye gwa kutambula mu ggwanga lyonna ng'olunaku olw'enkya bagenda kubeera mu bitundu by'e Masaka.